Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo naddala ggwe akyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nina wano ebigambo byenjagala okubanga nkuwa ebyetooloolera ku nfa y'omugenzi Meja Muhammad Kiggundu. Omusajja ono okuzaako ko emabega abamanyi oba abajjukira ebintu bino omusajja ono yakubwa amasasi n'afiirawo ennaku z'omwezi zaali nga 26 mwezi gwali gwa 11 omwaka gwa 2016 wabula ebiseera ebyo we yakubibwa amasasi yali mwami wa Mama Fiina. Bigambo bingi byayogerwa, omusajja n'agenda n'abeera ng'aziikibwa. Ekyaliwo sijja kuwa bifaananyi kubanga si birungi nnyo kulabako, naye nga nkakasa mwenna abasobodde okubanga mugoberera ebintu bino kakasa nga mwabimanyaako. Zaali ng'ennaku z'omwezi 26 gwali mwezi gwa 11 omwaka 2016. Giba myaka emeka egiyiseewo, emyaka girumba 10, kitegeeza wayiseewo emyaka nga 89 oluvannyuma lw'okuba nti Meja Muhammad Kiggundu yakubwa amasasi. Kakati ennaku zino waliwo muwala we amanyiddwa nga Habiba Kiggundu. Omukyalo ono bambi ayina engeri gy'annyonnyolamu ensonga ze gye njagala obeere ng'owuliriza. Abantu bangi bafuddeyo nga bamulumba, olutalo lwo sirumanyiiko, naye at least njagala nkuwe sayidi ye ogiwulirize, then n'olulala tujja kukuleetera ebirala. Bangi bavuddeyo nga bamwambalira lwaki ayogera ebigambo bwe biti, naye nga woyinza okuba ng'okitegeera nga basse muzeeyiwo. Omukyalo ono bambi Hajati muwala wa Meja Muhammad Kiggundu ayina obubaka bwe, era ye ng'ategeeza nti Mama Fiina yali mu lukwe era yagenda okujja mu bulamu obw'omugenzi Muhammad Kiggundu ng'olukwe weeruli olw'okubeera ng'amutta. Bigambo si byaffe wano ku Red Zone TV, wabula bigambo bya mukyala Hajati Habiba Kiggundu. Ono nga muwala w'omugenzi Muhammad Kiggundu yakubwa amasasi ku date gye nkugambye nga 26 mwezi gwa 11 2016. Era oluvannyuma lw'ebyo abantu bangi bakwatibwa ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka nga abaali bayina kye bamanyi ku musango guno bamukutta okw'omugenzi Meja Muhammad Kiggundu, omusajja munnamagye eyakubwa amasasi. Soka ulize ebigambo bya muwala w'omugenzi, then nze nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli ebigambo bingi naye ngenda kuwaako bitono nnyo byendowooza by'oyinza okuba nga weetaaga okumanya mu nsonga eno ebikwata ku Mama Fiina, then nzije tubeere nga tweyongerayo. Era bw'owuliriza ebigambo bino naawe oyinza okukkiriza nti ebya Mama Fiina singa ebigambo bino bibanga bituufu, jjukira muwala w'omugenzi obujulizi bwe bulina kubanga bwa makulu nnyo era bulina kubanga bwa nsonga nnyo era nga buwulirwa. Singa ebigambo bino bivaayo nga bituufu, tunaalaba munnaye ekinaddako. Red Zone TV kwoli nze nkuleetedde ebigambo bye, biwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Mafiina wajja mu bulamu bwa tataffe ng'oli mu mission ya kumutta, era mu lukwe lwonna olw'okutta tataffe walimu. Simanyi lwaki video zange ziri mu slow motion, naye mu lukwe olw'okutta tataffe walimu. Nkyogedde munkuba amasasi, mumpa obutwa, munzite, munkola ekyona kye musobola okunkola. I'm ready. Ekirungi ababaka bakugamba wensulira omanyi wera olina location yange. Byonna byenjogera essaawa eno mbyogera nkimanyi nti wanneetooloola dda ne guruupu yo, naye okunzijjawo kwange nze okufa kuyingira akabuli togenda ziba binnya byammwe. Ate era Katonda ajja kuleeta abantu abalala abanaabagambako temugenda kutta nsi yonna. Muhammad Kiggundu mwamutta olw'ensonga zammwe, nze wendi okwogerako n'okubajjukiza nti mwe mwamutta. Era kibaluma era kibatuddemu era kibatta. Kati nange mwagala munze temugenda kutta paka ddi. Muhammad Kiggundu alina abaana abali Sudaani. Nsaba Mukama bakule bafukire ekizibu abo abatakitaabwe. Novaayo omuntu omukulu mukaaba obuzigazigo obw'ekirogo kizibu akiri Fiina omwana wange Mukama yandimututte nandikira Meja Kiggundu. Omukazi ategeera osobola okubamu ekigambo ekifaanagana bwe kityo nga guwatta omusajja, nammwe abalaba ebyo mubikkiriza bimala ddala ng'omukazi alimba. Kati nze ng'omwalabe ku bulimba bw'oyo omukyala n'abalala bamufaanana, nsaba Mukama bwe yali awumukuba gw'omukyala oyo n'okumusapootinga n'okulaba nti omukyala oyo mutuufu amu ku muntu alimu omukyala oyo ajje mu bulamu bwe, naddala mu abasajja abakoole mukazi oyo yakoze famire yaffe mubitesitingeko mubiwulire, yeddwayo kajemba wadde. Bannange tunatya ebiduduma tunapama mu buliri mwe tusula. Nze Allah yankakasaako okufa nti kullu nafsun dha'iqatul maut. Mama Fiina mwe munzise ne gurupu yo
oba nfudde malaria oba nfudde butwale mwampadde oba nfudde ki, I will die. Actually, I have to die. So the fact that I'm assured death, I have a right to say whatever I'm saying as long as it is the truth, to clear my heart, to live a peaceful life. Nchimanyi tugenda kufuna solution ku at least mba nchogeddeko omutima gwange guli at peace. So dying in the process, I have no problem with that. Tulina ennaku ku mitima tulibako. Nze ennaku lwemwata kitange omutima gwange mwabufuula omutima ogulinga ekyuma. So tewali kyemusobola kunkola n'ebyo by'obuzi bye muzunza Photoshop yange mukoze bakasasa olina gwe mukola. You cannot put me down. The only thing that was to put me down was his death, and he's already dead, and you can't even bring him back. Singa okusirika kwange nesoobera ku bibyo amekwade kukomyawo kitange nandisirise ne mwani babe mukamwa nandimize bumizi. Yofuna nti gwaganye Meja Kigundu gwalabira omwaka gumu ngozena kumutta okusinga abaana abe yakuza. Abali bamanyi tataffe bamanyi what he meant to us and what he was to us. Era abasinga bakabanga bagamba abaana ba Kigundu balabe Kigundu badayagala abaana be. Kati nga naawe omusamizi ovaayo nje nganye Kigundu fina yandifudde. What shows? Anyway, Allahu ya'lam. Neze mbagamba nti takidu kaida wa yakidu kaida Allah. Tamkaru wa yamkaru Allah. Wallahu khairul makirin. It is dear mu face yange wano njogere nkuyi. I'm tired. Bina mbikoze. Bijjo nkola bu video wange nga ndi mu comfort zone. Nili nzize nga ndi mukuwe ekimala. Enough is enough. I've had enough. I have had enough. Kati ncha mukeri wano mujje munsibe. Mukole bukimunye kimwangala okunkola. Yes, bigambo bya mukyalo oyo Hajati amanyiddwa nga Habiba Kigundu ono nga muwala w'omugenzi Meja Muhammad Kigundu yakubwa amasasi nga bwe nkugambye wabula asisobodde kubanga nkuwa ku bifaananyi olw'ensonga nti si birungi nnyo naye kakasanga saga eyo mugijjukira nga bwe nkugambye abantu bangi bakwatibwa oluvannyuma lw'okufa kwa Meja Muhammad Kigundu oba mujjukira amaziga Mama Fina ge yakaaba n'akwata essimu direct n'akubira Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga eyo saga abadde tagijjukira ogijjukire bwe bityo bwe byatambula. Red Zone TV kwoli webale kubeera ng'okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna. Omusajja oyo amanyiddwa nga Meja Muhammad Kigundu bwatyo bwe yafa embeera bwetyo bweri muwala we agamba ti Mama Fina ono alina kyamanyi ndowooza obiwulidde naye njagala kukujjukiza ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa ono asangibwa enjeru ku luguudo olugenda ejjinja akwasaganya ebizibu bingi nnyo byonna by'omanyi ebiyinza okuba nga bikutawaanya ne bw'oba tosobodde kgenda njeru musobola okikwasaganyiza ku lukomo lw'essimu. Mutukirire ku WhatsApp eya 0753 kisobola okuggwera okwo oba tosobodde kugenda njeru. Webityo bibiri Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.